okusinziira ku kunoonyeza kw'ekitongole ki Global Hunger Index okw'omwaka oguwedde 2024 bannayuganda ebitundu 36.9 ku buli 100 balya mu ngeri enkyamu ky'oyinza okuyita undernourished. Ebitundu 25.9 ku buli 100 abaana bali wansi w'emyaka 5 balemererwa okukula obulungi. Ku bano abaana ebitundu 4.1 ku buli 100 bafa ng'enta bw'eva ku ndya embi naddala okubulwa ekyokulya. Kino kiteeka Uganda mu kifo kya 15 ku mawanga 227 agasinga okutawaanyizibwa ekizibu ky'enjala. Mu kusalira ekizibu kino amagezi, Ennyenga mu Buyikwe waliyo bannakyewa baazuula omuti gwe bagamba nti gubalako ebibala ebifumbibwa ng'emmere. Ojja kulowoozaako emiti emirala mingi, miyembe, micyungwa, mitono njo gy'osobola okusanga ng'osobola okuggyako ekibala n'okwata akambeko n'okiwaata nga lumonde, so gwe guno ensonga lwaki twagwe introducinga mu Uganda. Omuti guno gwaggyibwa mu ggwanga lya Jamaica era nga mu ggwanga eryo guyitibwa ulo. Kyokka wano mu Uganda mu bitundu by'ebiwuka gye gwettaniddwa gumanyiddwa ng'ettooke ppya oba akamonda akakula ku muti era nga gumaze ebbanga lya myaka 4 nga guleeteddwa kuno. Bajjamu obuwunga bwe bakozesa okolamu emigaati. So lyerinnya okusibuka nti mugaati kibala. Kubanga obunga bwabwe babujja muno ne bakolamu emigaati. Omuti guno mu kikula kyagwo teguwanvuwa kugenda wala era nga amatabi gaagwo gukakubira wansi ddala ne gaawula olwo ne gukula nga mwagaagavu. Okussaako ebibala omulundi ogusookera ddala oluvannyuma lw'okusimbibwa, omuti guno gutwala ebbanga lya myaka 2 era nga gulina sizoni 2 mwe gubalira buli mwaka. Ekibala kyagwo nga kissizza kitwala ebbanga lya myezi 3 okukula okutuuka ku sseeri okuliibwa ng'emmere. Mu ndabika y'ekibala kino kyefaanaanyiriza ffene wabula nga kyo kiba kitono. Guli mu lulyo lwe lumu n'olwa ffene era w'otunuulira ebikoola bino eno olaba ng'ekikoola kiringa kye kimu ng'ekya ffene era lwe lulyo lwe lumu n'olw'enkenene. Omuti guno gulimu ebika bya mirundi 2 kyokka nga waliwo gusinga okukola obulungi ku ttaka lya kuno. Kati ono gwe tuyita mafala oba mu Jamaica maafala, naye kino kye twapuruvinga okubeera nga kikola bulungi mu Uganda. Guno w'otunuulira kanope yaagwo teri very much congested, then ekyokubiri guno guteekako ebibala nga binene okusinga ku guli. Naye in terms of production guli gwe gusinga. Joshua Semuwemba omukugu mu kulima emiti gino agamba nti omuti guno gubalira ddala ebibala bingi nga teguyinza kuganya maka ga muntu agulina kubulwa kyakulya. Kisobola okuteekako ebibala ebiwereza ddala kilogram 5 omwaka. So kati weebuuze mu mwaka okozesa kilos meka ng'olya. Ebibala bino nga bikuza okutuuka okuliibwa bisobola okufumbibwa ng'emmere endala yonna era ne birirwa ku nva zonna omulizi aba ayagadde. Ng'ekibala ogenda kifumba nga yewandifumbye amayuuni, nga yewandifumbye muwogo, nga yewandifumbye lumonde oba amatooke, gwe muti guno. Kyokka nawe ayagala okulya ettooke ebbobeze, breadfruit ono oba ettooke ppya lisobola okukolera obulungi. Njagala nnyo ettooke erivudde ku muti guno kubanga terikalirira. Kale kanjidite erifaana era actually w'oliteeka ku sowaanyi ng'omuntu omugambye nti breadfruit ajja gamba ttooke ajja kubuuza mpologoma ono ng'agonda. Ng'oggyeko okufumbibwa ebibala bino biriko engeri endala njolo mwe biyinza okuteekateekebwa ne biriibwa gamba ng'okubivumbika, okubyokya n'ebirala. So osobola okugulya nga chips, osobola okuggyamu obuwunga, osobola okuteeka ku luti n'ogurostinga. Emmere evudde ku muti guno eriko emiganyulo mingi eri omubiri n'obulamu bw'omuntu era emmere eno mbweziyiza n'omugejjo. Tukiyita gluten mu luzungu oba nandikiyise like a starch kind of, oluusi gwe tulya n'abeera nga kwata misuwa. So w'okwata obuwunga bw'oggye mu breadfruit n'okolamu emigaati n'okolamu chapati, abasawo ne beera nga bagamba toddamu kulya chapati, toddamu kulya migaati, omugaati oguvudde muno osobola ogulya kubanga it is totally gluten free. Kyokka n'agamba nti emiti egyefaanaanyirizaako gino mingi nawabula ku bw'oyinza okugwawula ku mirala. So breadfruit talina nsigo munda kati ng'oli mafala gwe tupromotinga. Then bread nut afaanagana era otunuulira omuti gufaanaganira ddala n'ebikoola naye w'okwata ekibala osangamu ensigo nnyingi munda. Emiti nga gino singa giganja mu ggwanga lyattu ekizibu ky'enjala kisobola okufuuyibwa mu ng'ombe. Jennifer Kabale agafeeyo ku Spark TV.